Mugamba mutya abagalwa abalungi abeekumira kusinga Phase 256 baaniriza nate mu video yaffe endala ya leero. Video yaffe ya leero tugenda kwogera ku mufunza. Njagala mbawo ekikolo ky'eddagala lye tusobola okukozesa n'ofunza eddakiika emmana mu ddakiika 3 gokka. Nti bw'oba olinayo ka appointment oba ogenda kwezina na bbaawo boyfriend yenna omuntu gw'oba otegese naye osobola okukikolako mu ddakiika 3 then n'ogenda nga buli kimu kiri tayaali ng'efunze bulungi. Nabagamba nti ffe abakyala tufa nnyo ku nsusu naddala face. Tulabirira face zaffe ne bakulagirira akazigo kano n'okwata emitwalo 3 n'ogateeka mu face enyirire. Omusajja n'akwegomba n'akukwana agenda okutuukayo ng'awuga buwuzi. Mu butuufu n'akuleka awo. Olowooza lwaki omusajja agula malaaya n'addamu n'amugula enkya? Malaaya oyo omulaba. Malaaya yeebakwako buli kika kya musajja, omunene, omutini, omumpi. Naye bo bamanyi nti emmana erina okubeera ng'eri tight. Lwaki? Kuba amanyi ye bizinensi ye alina okugirongoosa. So sigambye nti gwe oli malaaya, nedda. Naye olina okumanya nti yes yadde nfa ku feesi yange, yes yadde ndabirira enjala zange, yes yadde obugalo bunene obuganya okweruka njagala kubeerusa obuli bubi, naye olina kyotafaako. Ate nga nze mbabuulira abantu we beekwana gye kiggweera mu buliri. Osobola okuba omulungi, osobola okuba ow'empisa, osobola okuba buli kimu, naye bwakutuusa eyo n'atasiima bintu byo, ne bw'anaakuwasa ajja kuba akwagala naye ng'akwenderako. Bw'anaaba takwendeddeeko ate olaba omusajja asobola okubeera n'omukazi atalina mpisa naye ng'amuwoomera mu buliri, naye nga talina mpisa naye ng'amwagalako ki. Amanyi obatuuka mu buliri amutuusa w'ayagala, amukola by'ayagala, amunyumirwa, amuwoomerwa. So mikwano gyange emirungi bakyala bannange mulina okuyiga okwefaako. Leero tugenda kusoma ku nkomamawanga oba omuzungu gy'ayita pomegranate. Nkomamawanga eyo tugiraba eyo ku byalo ng'abaana bazisamba. Kibala kiri awo. Ngenda ogenda kiraba kigenda okukolezebwa mu video yaffe ya leero. Kibala kiri awo. Ewaffe e Uganda kyangu nnyo okufuna. Kaobe ng'oli mu nsi z'ebweru kobe ng'oliwa. Kyangu nnyo okufuna ate nga n'ekirungi ekiriko nti tokirya oba tokirya togenda kukirya. Oba okirya gwamiina weesiimye okirya n'okirya. Gwe ate kirya tokiraliikira nti senga ate kino leero kyoleese ekyokulya, nedda. Teweetaaga bbiri oba tobyagala kuba waliwo abatabimanyi nga gyagamba nze sibimanyi ebyo. So eddagala lino lyolaba likolera mu ddakiika 30 nti ne woba omanyi nti ngenda kusisinkana boyfriend wo oba boyfriend wange oba ogenda kusisinkana omwami wo oba olina ka programu awo akaguddewo koba teweetegekedde oba okyalina eddakiika 3 osobola odditegeka n'olikozesa mu ddakiika 3 oba olabyewo enjawulo oba ogenda kufunawo enjawulo. So enkomamawanga eno ekola etya? Enkomamawanga eno ojja ginkwatira bulungi nnyo ogyozeeko, naye olina okufuna enkomamawanga enkulu. Waliwo ento ezibeera nga ziba woogiraba eba eyengedde naye munda era bw'ogisusa ekulaga nti nto. Ez'ewaffe e Uganda bw'ekula bulungi ng'ekuze yeeyasaamu era oba ogiraba munda nti eyengedde, naye munaye zino ez'okumawanga kyezeeyasaamu naye ziba nkulu. Nawe simanyi lwaki naye nga bwekito bwe kiri. So basically ofuna enkomamawanga yaffe eyo n'ogyozaako bulungi n'ogisusa n'ojjamu ebyomunda n'obiteeka ebbali. Gwabirya nagambye you are good to go, osobola okubirya. Then gwatabirya twetaagako kikuta. Nga bw'olaba ekikuta kya bw'ogyasaamu bw'oti enkomamawanga evaako, osobola ogisusaako ekikuta kyayo n'ojjamu ekyomunda then n'osigaza ekikuta. Ekikuta ekyo twetaaga. Osobola ofuna enkomamawanga zo 3 oba 4 oba 2 ennene kubanga emu ndaba ebeera ntini. Obugundi obwo bufumbo bujjamu kyetwagala. Anyways weba nnene since oba ogenda gakozesa for one time kisinziira nga bwe ngenda okulagirira osobola okukozesa emu kisinziira ky'oba oyagadde okukola. So bw'ofuna enkomamawanga yaffe eno gisuse, gyamu ebyomunda, kwata ebikuta bino eno biteeke mu seffuliyayo, teekamu ebikopo by'amazzi nga 4 oba 5, fumba ddakiika zo nga 3 bijje bulungi. Bwe bimala okujja biteeke wali biwole. Amazzi gano bwe gawola jamu osobola okugyamu ebigundi bino n'osigaza amazzi g'enkomamawanga. Amazzi ago bwe gaba gawoze ogenda kweyambula ofune ebbaafu oba akataasa oteekemu nga kanene bulungi osobola okukatuulamu. Waliwo obutaasa obunene ate kisinziira omubiri gw'omuntu. Waliwo abantu abatini
naye kati omuntu omunene tosobola mugantula mu kataasa. So osobola ofuna ebbaafu yo oyiwemu amazzi g'enkoma mawanga gano, bw'omala ogayiwamu ogenda kugituulamu nga gawoze. Osobola okutuulamu gabeeramu olubu, gaba gabuguma naye nga tegasobola kwokya. Gawoze naye nga gabuguma galimu ekibuguumirize. So ogatuulemu okumala eddakiika zo nga 15 oba 10 oveemu. Oba bw'oba ng'oli mu bwangu nga tosobola kugenda na process eno like impanvu gy'oli, ky'osobola okukola osobola okutawaaza amazzi gano eno. So nakyo kiba kikuyambako bulungi nnyo nnyo. Kansuubire nti ogenda kuba ofunamu ky'oyagala, ogenda kuba ofunamu ekyokuyiga, ogenda kuba ojjamu ekirinza okutaasa oba ekirinza okuyamba. Nabagamba nti ebikolo bingi nnyo nnyo ebifunze mmana bye tuyina byesobola okukozesa nga tetugenza mu kukozesa mpeke, kubanga sikkiriza nnyo nnyo nnyo. Waliyo n'empeke by the way zifunza, naye sikkiriza nnyo nnyo mu ddagala eryo ezzungu kuba lyo lirina side effects. Naye eddagala egganda yes libeera ne side effects, naye kizibu nnyo okumanya side effects zaalyo oba kizibu nnyo okufuna side effects ku ddagala eryo kuba at least lyo liba gganda, teririmu chemicals yonna, teririmu preservative, liri just natural. So bw'omaliriza okukola ekintu kyaffe ekyo ojja kuba olabawo enjawulo, omusajja ojja kuba akuwoomerwa ate naawe ojja kuba owooma. Ojja kuba owoomerwa. Nabagamba emmana nga nfunda bulungi naawe kennyini nannyiniyo owulira ng'ekuwa confidence. Omanyi bw'oba ogenda okwezina n'omuntu, kale kangeze ng'omuntu nga omulundi gwe ogusooka ng'okimanyi nti ndi mufunda, ng'okimanyi nti nina amazzi bulungi mu mana yange, obeera confident, you are okay. Naye waliwo abagenda ng'akimanyi nti wansi eyo omukono gukyukirayo, bebi nedda. Video yaffe endala egenda okuddako egenda kubeera ku y'omuntu osobola otokebera nti oli mugazi oba oli like oli okay, oli normal oba oli mu size entuufu gy'olina okubeeramu. Osobola otokebera kuba waliwo n'abantu abali eyo nga tamanyi, naye osobola okwekebera n'omanya nti nno ndabika neetaaga okwekolako service oba seetaaga kwekolako service. Abakyala buli mwezi olina okufuba okulaba nga weekolako service y'okwezza obujja wansi eyo, ng'osteaminga, ng'ofunza, ng'osika enfuli, ng'olabirirayo. Osobola okukola ku kamasaaji k'emmana n'obeera nga wagonda ne wabeera nga wanyirira. Osobola okusalawo okugeza ku ttama, eyo nayo video ejja kuba ndala ey'okukola amatama. So gwe wena atanaba subscribing ojja kusubwa era osubwa bingi. Subscribing obeere ng'ofuna video zaffe butereevu buli tuba tutaddeyo video empya teweeraba yateekako kadde. Then gwe eno yona audio gy'oba ogijja oba video manya evudde kusenga Faith 256 kwaniriza jangu gana ku YouTube yo teekamu erinnya eryo ojja kuba otufuna butereevu subscribing. Mukama bankuumire, mbaagala nnyo bantu bange, temujjanga okwo. Mwakuumireko okufuna content asinga ku ono, mbaagala nnyo. Yeah.